siza abana sirimu ayina engeri gy'ayanjula abantu ey'ekisiru jangu nkwanjulemu jangu Makona tukwanjulemu ndira konsoke nkwanjulenga Makona mwebala kulaba Uncut Kalakata ono gwenkyaziza olwaleero mbu agenda mu Parliament nze Makona kigambibwa basore banyabo nze hariyo lwaki jangu Makona mutuweyo microphone endala kigambibwa sogo sirike ndira Makona atwanjula azisiriwo Sanyuka TV Makona dira okola tujje kanzije ndira nyanjula naye kanzije itomwomu Seruganda soko gome katono Seruganda itomwomu wetu nakolera abantu oba kale talent so oli ku TV talent oli ku TV oyitomwomu nzogenda kumjogera koji Dinda Makona Maulana taliwo nze ndinamu ekyebiri mwana Leta tulabe. Anaina mwekyebiri Skype mpapeyo nomuyayi mwana nze twonjogera ko bibibwa ebyakungu tobizi nyangu atwanjule sezireke naye lazimpe nzeetaga mu campaign nzeeta zino zirimu posta mmeka kale kamale gatwaleezo Makona jangu akwanjule jangu Tandike nani? Maulana nze naawe tusanga omupiira okimanya ewankulukuku Leta ekyebiri kusonyiwa Tandike ne Maulana tandika ne Maulana kale tubaniriza nkolera abantu nkolera na Goliasa tugenda masyangira program kigambibwa mbu ono omusajja mu masanyalaze mulungi nnyo si mubbi tagabba era bw'omutuukirira masanyalaze ne munange mwanjule naye ajje ebaaba ettafaali eryejjinja taata kenyanyule munno omulala gwe mbaleetera Raini linda munyanjule omulala Raini ono omuvubuka abuzaabuza tetumanyi muvubuka oba musajja mukulu wabula ali wakati w'emyaka 3 ku 5 kigambibwa mbu ono naye ebyamusibya bebimu ku byo akalulu tajjako oli otya Makona akalulu abantu berubaga south mumulabe nga nnyo ddala byonna kungu byayogera byali bifu bikyamu yanabbi Mungu weereza Makona program eno bano abasajja ababiri balungi nnyo balungi byonna bye babogerako bikyamu kituufu nze nasobola okukola ebibuuzo kati kola boti siyogere bigambo nga bina mumulabire nga nnyo ddala abeerubaga noono mumuweere ddala emirimu gy'oku amina lwaki ogamba amina yogera biri bye wali oyogera muteeke wali tukolera abantu kati olese yaki ku stage kwekuumisa abantu security gyati esiiba eyita buli wamu nemugambye nkolera abantu amayinja gagaana okukolera abantu naawe ekitegeeza olina ebikomako genda otuweebuule yogera Makona yogera bw'oba okoyo osobola otambula muko mpeebuuke kuti teeka wali kale izo boloza mbwembeerawo mbuki yoweereza kola boti sabere eno tukolere abantu kati onale bwakwata ate ejambi yabwe okkirizibwa ogendako mubulambo bwoteyagalidde bannaye mutukkirize tusooke tugendeko omulambo akabonze tugenda kudda enywe ku lundo lw'amazzi naye njagala mbabuulire bino yogere nze ne baka stage nkutegerayo Makona kati kola boti sokodde wali kola boti yogera boerawo tuula ejambi yagiteeka wali teeka wali nkuteekaawo otabe na bintu bye bano boolaba ababi leeta microphone kati soko tuule wali olinga yali mukakamu nze saagala kunjogerako bwetuula ngenda kwogeraku birungi byesirikanawo abantu kati kubanga ejjinja like kale kankubuuze buli omu kamubuuzeeyo totubuuza nsobola oddikasuka ng'ogyeko kale otaddeko akatale kennateete
ne mutundwe nga bonna obugase mpayo obutale bubiri waliwo mutundwe nakenate tulaba nti oli mugezi makono obuuza ebibuuzo bannange bikamu bano abasajja ababiri basirusiru bonna babasiba mubyebuuze sidda tugende kana jambiya zake tewemenya zake kulwakunga tewagenda nejambiya nakabimanya nogenda n'omumwago notulo tukulu nze nkugambye ndi notulo tugeze nze kungu ani kungu muddugavu ndi mulalo kati nga bona abantu basiriwadde tebawula ani mawulana nze kungu pakati tono kungu mpati tu basome ne banyabo nakuolwaleero tukyazizza omukulu Lubega Obed era nga yesimbyewo ku kyalubaga nzakogwerako ne Maulana nga kungu tannabakoge sokojje kati nkyali kungu sawa njogerako ne Kasozi Maulana taliiwo wali tuyasama naawe jangu batogera obadde oyagala kimukule njogera naye kungu njagala Maulana yasula obuvunanyizibwamu oŋŋamba ki beera mu mwana kale beera mu mwana tukomyewo ku NBS esokoleke abantu tebeesigwa omanyi obeeri nga kungu omuwadde ebibuuzo byonobyambuuza kimati ombuuza kugondi atwagala bategeeza nga wetuyimiridde 2026 tugenda kwesimbawo Honorable Njebali abantu bogenda okiikirira kwegamba akabonero okozesa jambiya kansokenzemu njogereko ne Maulana eddakiika ngaakoye nsabanzire njogereko ne Maulana eddakiika kiki biri byoliko naawe gujalangambye kumbuuzaki jankungu aku interview ye ondabisa ate nze kungu mberera mwantu kale jangu gwe Maulana yefudde kungu uteweyogeza byakisiru jangu wesirias ogenda kumbuuza ati kati soko nzibireko jangu twagambye kumbuuza kina kubuuza ku bbiru za parliament ezo zireke saaliyo nga baziyisa mpa kale jangu bayisa bintu byabwe tebinkwata kale jangira kuberera kuki yasokodde Maulana kumbuuzaki nze wendi naawe nze kyaliwo nyinza okuvaamu sisobola kuvaamu jangu ate nze basajja mivule kati noolaba ate nze basajja mivule programu ekaayo kale ate babaseeko ne basajja mivule agenda kubuuza ebibuuzo nebali kino lwaki tewesimba kitya kiri oke tulamu nga lweyini wamala kubuuza ebibuuzo byange abekoti yaloyo ondabye wamambuuzaawo mwetegekera emikolo kati ebiwawaatiro nindako nga tonambuuza kati ku mulimu gwokola kino kikuyambye kikususo ya leero kinyonyole akalulu nga mwatukyawa omusoyisoyi mwebali Maulana Kasozi njagala oliddemu kino ekigambo okimaleyo abantu bakuwoona okumanya olulimi Oluganda gamba nti wampa ssebo gamba nti wampa ssebo Maulana Kasozi Ow'Engabi njagala omaleyo kino ekigambo malayo nti omusiri nekigaana Maulana njagala okozesa obumu bwewakozesanga ofuluma ekkomera Maulana Kasozi malayo gambe nti omuzigiti yawula omusi n'omuzi byanjawulo Maulana malayo ekigambo alina obali kutenda gamba nti omusiraamu nekigaana ntambuliza akazindalo bantu nfuna essengule gamba nti buuza wangula obubonero busatu ngende wa Skype tuwaza ntwavu gende wa Skype doni kulisi malayo kino ekigambo abaidde obali kutenda baligamba wali musajja ngwanguli nga teweetiirira malayo nti omusingi nekimulema Maulana tambulako ewala ogendewo ewalala nonyeyo kajati kakali wali kaliwa agoka ennyinyi awuno omusoma aji malayo nti omusi omusi mu
mukubire galeza amaanyi haji tobola boyina bakyala bana oyo Maulana ne Raini yes aba comedy waliwo Maulana owakungu tumeyita kati Maulana owakungu yes era katabutunera akayimba kati mwanjule akatebaawo tukatwale ku muzindalo kati mwanjule tulete Raini fira akatebe moze mayiti Honorable Sebelemanya we at Sanuka TV live and right about now twanyiriza MP wafe Honorable wa Mulungi era ngazo ku Sanuka TV aje okuvanga ayogerako eri egwanga kubanga abantu berubaga bamulinze okuvanga atusa obubaka bwe era okwogerako n'abantu. Honorable Rain tukwanyiriza nnyo mu studio zaffe lijja twoyagayimba nga Honorable Rain aja 107 kungwa abamulinze